Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda weebali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Tochamuka abamu tusoose bw'omala osoma iyo bakera nti ajja ekyandisembyeyo nabanga kyasoosezza bw'oba ozze gye tuli noga nti njagala lima bito kuba butunda buneeno nga omanyi kyozza okulunda okyoyagala okulima oba okulunda kyoba olina osooka okukola. Omuntu oyo tewandisoose kumulaga nti oyinaane opakukira nnyo mu kwagala olime oba opakukira nnyo mu kwagala olunda enkoko. Wandisoose muga njagala kunsomesa nfune amagezi mu nsonga ez'okulima oba n'ensonga ez'okulunda. Kakati omuntu owa byanaakusomesa bye bigenda okuviiramu nti nnyingira omulimu guno oba mbe nga nkuvaamu. Kansube ng'oli kunfuna bulungi kyeyalinga message eno ogitegeezeeko omuntu omulala. Kakati bw'amala okusomesa n'omala okuyiga kakati kwe kumuteekamu kiri nange nandyagadde nime ku katunda, nange nandyagadde nunde ku nkoko nange, kubanga amaze okusomesa n'akubuulira ebirungi n'ebibi tu. Bw'oba oli kusoma ng'ali kuyigiriza mubuuze ku birungi omubuuze ne ku bibi. Biki ebireetera abalala ovaamu? Nina abantu bangi bensanze nga bw'ataba Katonda mutaasa tasobola kudda mu kulima. Eyasooka yamukwatako yamusomesa bubi. Bwe yamala omusomesa ye n'ayingira mu kukyamuka nti ssente ze ezogera. Ssente si yayogera, amagezi makulu nnyo okusinga ne ssente. Ojja beera ne faamu oba obeere ne eka zo nga 5 ez'obutunda kubanga ssente zo ziwulira nezisobola okuziikira mu bbanga lya mwezi gumu. Faamu n'ogiraba nga tekyaliwo kubanga tewanoonya magezi, walowooza nti ssente ejja kwogera kimu. Ssente tesobola kwogera, amagezi googera okusinga ssente era gawulikika nnyo mu sekka eno gye tulimu ne weetaba eno gye tulimu eyaffe ne mu birala nnyo. So noonya amagezi, manya wa w'omaze okunoonya amagezi omaze osoma manya wa gy'ogenda okujja ekintu ekyo. Wali no tumaze okumalirira okiyingiramu tolina kivaamu. Kati noonya ani ayinza okuwa ekyo ky'oyagala. Bangi mukoleko manya kati omaze okutegeera nti kati ono yagenda okintuusaako podakiti ye ennungi ne bwe busuubuzi
tuula wano ku ssimu omanyi nti kampuni gye ngenda okugyamu ekyuma kino eno ekyaluza enkoko ekoze etya, emaze ebbanga ki, ebyuma byayo ebisapulayizeeko mu nsi ki. Oyingire mu kintu ng'omanyi agenda kati ogendayo. Nina omusajja omu gwe yalenaba oli yadde amukubira essimu amubuulira neyeefuula atamanyi naye ng'amumanyi buli kimu ne bizinesi zonna zaakola. Namugamba manyi asikumanyi sikuwulirangako naye ng'amumanyi. So ogenda okuyingira awantu ng'asoma abantu bangi mujja gye tuli ne mutugamba mbalabidde ebbanga ddene oba mbawuliririza ebbanga ddene naye nga yakwata bukwasi nnamba n'amala okuyiga ye n'asirika yeekenneenya abantu bano eno bantu batuufu oba bantu balungi. So gy'ogenda okujja ekintu naye okolayo sitade osooka oyige otegere nti ani agenda okumpa ekintu kino kigenda kubeera nga kikukola bulungi. Kakati ono tuli mu Naalongo gundi eno obutunda buno eno space ya fuuti 5 ku 5 kyokajja beera kanjawuloko ne kali akali grafted. Kakati bw'obanga ogenda kozesa kigimusa ekinnya ky'ogenda osima kyanjawulo n'ekyogenda okukozesa ng'okozesa manure ono owaffe owa bulijjo. Era kino njagala nkikugambe nti manure ono gw'ogenda okukozesa kyandibadde kirungi n'oba ogenda kukozesa kalima k'osimba akatunda kano oba ogenda okukozesa buso oba busa bwa mbuzi oba daapu n'ofuna ekirungo kino kye bayita lime. Lime ono agenda kuyamba atya? Ndowooza mu vidiyo ezinaddako tujja kuba tumukulaga. Lime ono agenda kuyambako akatunda ku butakubwa mu wotokwa eri obulaba bwandibadde mu ttaka, ettaka ne liba nga lirumbibwa okubeera nga likubibwa ekiwuka oba nga lirumba ettaka nga lirumbibwa ekiwuka ekyo ne kiba nga kisobola okulumba akatunda tu. Lime agenda kuyamba ku biwuka ebirya emirandira gy'obutunda omuli ensiriŋŋanyi n'omuli amakovu amagongolo agandiridde ekikolo kino wansi okutuuka okuwotoka n'okkala. Kyova olaba nti mu abantu abamu mwe mutukubira essimu akatunda kange kaakaze kugamba soko kakuuleyo ondaga ekikolo ekyo oli kikuba ng'okitegeera. Kati ebiwuka ebyo ebiyita mu ttaka nga birumba ekikolo kyaffe oba nga birumba akatunda kaffe, Lime ono aba asobola otutaasaako so n'azimba. Ono waffe w'abalimi ab'obutunda naawe agenda olunda ebyennyanja tusera obaga nti Lime oyo mukozese muyiwe mu kidiba ky'ebyennyanja oli kubanga okitegeera. Kakati ne woba okozesa kalimbwe ne woba okozesa bigimusa bino ebikolerere wandibadde kirungi n'okozesa ekirungo ekyo ekya Lime n'okitabula wamu n'ekigimusa ekyo oba n'ekintu kyogenda osimbisa n'olyoka osimba akatundako. Bw'oba otaddeko bassebo ne bannyabo teekako ettaka nga liwera. Ntera okubasoomooza ne mbagamba nti bw'oba osimba katunda ku kalimbwe asobola okwokya akatundako ne kakala kubanga gwe omunyoomi tomanyi nti alimu ebbugumu. Kati kalimbwe amaanyi ge yegamu ne bino ebigimusa ebikolerere nti abuguma n'asaka ebbugumu kati asobola okumaliza nga akosereza akatundako mu mbeera efaanako bw'etyo. Ekirala ndikuyitiramu tujja kujja ndowooza tubawo omusomo buto kubanga tuyisewo wano buyisi ku nnimiro ya kiranti waffe. Ekirala okufuuyira ku katunda kano kyandibadde mmere ku bulamu bwo nga woolaba ennyaanya nti ogenda kwewalako ebirwadde ebimu. Enjogera egamba nti okugema kusinga okuwonya. Bw'oba ogemye osinga awonyeza weetangidde olina kye weetangidde. Kati buli woofuuyira akatunda kogenda kawa obudde ogenda kawa bw'oba ogemye ogenda kalaba nga kakuwa nawe kyobadde tosuubira. Tekagenda lwala togenda beera mulimu tenafulumbiddwa kino ate kino kyadde oba akamala kino nga kino kijja mu mbeera efaanako etyo. N'ekirala kyenjukidde kera nti omuwankubira oli mubende ng'obutunda bwe buwotosa obusinga. Mwewale okuteeka ebigimusa okumpi nga muzzaako okumpi n'obutunda. Ennimiro ya kala nga teri kala olw'okubanga erina muwotokwa oba nga aliwo kiwotokwa muwotokwa ku nnimiro naye ng'eri kala lwa kiraaya nti ono kuteeka daapu ono gwe yakozesa gwe yateekako okumpi n'obutunda.
nga bwali butuuse bwe buti ku kitiniro. So mbasaba nti ogoberere emitendera ebintu bino byonna obiyiga ng'otandika osoma akatunda kaneeno, otandika okayiga olina ne bakusomesa n'otegeera mu bintu ebifaanana bityo. So ndowooza leero mbadde njagala kuwa magezi ago, mbadde saagala nnyo okukwata ku ngeri gy'otandika katunda kaneeno kuba eyo ogwo musomo munene nnyo. Biki by'osobola okubanga osimba spaces eryeta butunda bwa njawulo, si buli kamu si bwemagana nti kano kali fuuti 5 ku 5 nate togoloza nti bonna tugenda koza kati ndowooza omusomo ogwo ogw'obutunda nja kubanga tugukuwa ensimba yaako naye ate era emisomo gye giri mugende mugoberere gye giri naye mba njagala kulaga ku nimero ya kiranti waffe oli kubanga ogira yamaze oteekako ekitimba tuva kubaako era byetutereeza naye ndowooza oli kubanga ogiraba ne vidiyo nga bwolabwera nti oli kulaba engeri gye kali okubanga katambulamu. Tamba ne farm business Uganda naye tambule naawe, twesige naffe tukwesige, tukuwa amagezi ate naawe osobola okufuna mu kulima ekyawo okolagana naffe nkiddamu akatale tekagenda beera kazibu gy'oli. Kakati wano simanyi bagenda kunsaba kuŋŋamba nti twagala genda lambuulako oyo tuswaba bala oli kitegeera. Kati mwaba abazze mwe muva atamanyiza nga akufunidde akatale nti nze obutunda ojja bumpa. So ebyaffe byanjawulo munko bwoba obyegendereza byanjawulo munko ku byabalala byanjawuloko. Kati twagala kati buli kye tukulaga kya kiraya nti bino si byaffe 5 ku 10 obutunda bubuno. Kati kandi aŋambye no kankubuulire kati njagala lima eka kati alayinza ofuna obusajja muli alayinza okuguma eka yandi muzisoweredde singa gye yatandikirako. Kati ensobi ze yakola wano tagenda kuddamu zikolamu eri eka. Kyekyo kye tukugamba nti tandika n'ekyo n'ofuneko experience olwo n'otandika okutambula mu mbeera efaana bwetyo. N'abeesimbawo kizibu era ojje weegendereze oli bw'ajja yeesimbe kuba pulezidenti talinaako nakya kansa kye yali yeesimbyeko oba kyama ka palamenti ali kwepikira bulema ku lwaki era waba agize tabaako na gundi nnyo y'amaanyi kubanga ye ayagadde buukira kya pulezidenti bamumanye bamutegeere. Naye gwe kizimbe naye oba towangudde naye bw'oba ozimbye ng'otandikidde ku mitendera abantu bakwagala munnange baga musajja afoono oba oli awo bakubba na bubbi ne bakubbira eyo naye nga oba osobodde okubeera ng'owangula. Nkwagala nnyo Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi era mulunzi ku mulunzi. Lima naffe era olunde naffe tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda ate obeera omu ku abo abeeyagalira mu nsonga ez'okulima. Basebo ne bannyabo okulima n'okunda ye bizinesi gy'osobola okulima oba gy'osobola okukola ne weeragira ne weetuma ne mumanya nti no era wengenda okukola n'osinga n'oli ali mu ofiisi. Kankubulireko ena 5 ku 10 asinga omwana ali mu kikampuni ng'afuna ennusu 500 olunaku. Can you imagine? Ng'afuna 500 bali mulagira akeerayo saa 2 asiba kati oyo agenda kulaakulana ddi. Kati ena 5 ku 10 esinga okubeera nga oli ku piki ya boosi kasajja ndiko okukwatayo kubanga jjukira ati togenda kwesiba waneeno kubeera no nga woosiba woosula. Kino kyakaseera buseera kujja kubulaba n'ofuuyira n'ojja n'olambula nomwana ova katekeze katuka kamakola n'okongolako. Naye kati nga bakukozesa ogenda kubeera essaazi nandibadde siri na wano ndi mu ofiisi oli kubanga okitegira kyanibera ekirungi naawe ne weekozesa n'oyingira okulima n'oyingira okulu. Nadde ndaba abasuubuzi nga mugamba muyinza ova mu kusuubula kubanga waliwo ekigundi ekyazze nga kisaza emiwendo gy'ebintu. Mujje mukulima teriyo ntalotale ezo oba mukulunda nti tojja kweraliikirira akatale kange sikeekako akatale kagazi gwe obanga ogenda soga nti genda otunde e Kampala oba gwe otunde Lugazi gwe otunde Luweero gwe katale kagazi mu mbeera efaanana. Tusaba otugoberera osharinga message eno eri asaanidde okubanga agituukako afune mu nsonga ez'okulima n'okunda. Banaye tugenda kwongera okubalaga endowooza era katukome wano. Mukama banjagalire mwebale nnyo twagala. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja
beta okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Abafa mu bizinesi Uganda bakowola naawe alunda embizi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti abafa mu bizinesi Uganda weebali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Abafa mu bizinesi Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako abafa mu bizinesi Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.